esigadde ennaku mbale bubazi ndowooza ennaku ziri 11 zokka tusobole okugenda mu mpaka eza Africa Cup of Nations. Ezo zengedde bannange ennaku 11 zokka Cranes eryoke tulageko kyerinawo nga tuzanye tugulawo eggwanga erya Tunisia lyetugulawo nalyo okimanya abawarabu tutigomya tulinayo emipiira egy'okwegezaamu nga tugenda kuzanya club ya FAR Rabat, eyo club mu kibinja ky'ababinywera eri Morocco. Ate abo tugenda bazanya nga 13 eyo weekend eno lujja kubeera lwa Sunday. Kakati olwo tuyiseewo ennaku 3 zokka tuzanyemu eggwanga erya Gabon muno muli Mario Lemina, ba Pierre-Emerick Aubameyang. Tubalabe nawe kye bayinawo naffe tubalage ekyaffe. Ensamba ya Gabon eyinza okuwa ekifaananyi eky'omupiira gwa Nigeria ne Tanzania, tiimu ezo zombi tuli nazo mu kibinja. Luli bwe twazanya Morocco etuwa ekifaananyi eky'abawarabu. Morocco yatukuba akaliba kate tuttemu omuntu, naye Tunisia teri ku level yemu ne Morocco. Morocco ndoza mu Africa yesinga okukyanga akapiira, era ne juzi mu World Cup ya 2022 mu ggwanga erya Qatar bafuuse eggwanga lyokka eryasoose ku lukalu lwa Africa okunyukira mu kifo ekyokuna eky'empaka eza FIFA World Cup. Era ogenda okubatunulira ne mu FIFA rankings era be basinga bali mu kifo kya 11 mu nsi yonna. Nolwekyo bo balaba munnange banene. Tunisia nnungi n'okujooga kw'abawarabu nakwe kubaddemu okumala ebbanga nga bajooga Uganda, naye awo boosobola obbagugunako bw'oba nga weetegese bulungi. Naye omukoosi oguzze mu nkambi ya ttiimu y'eggwanga the Cranes mu ggwanga erya Morocco gwe gw'okuba nti nno FIFA ekkiriziganyizza n'ekibiina ekigatta awamu football clubs mu Europe, European Clubs Association, ne clubs zisekinnoomu ezavuddeyo ne zikubirira ensingo nga tezaagala kuta bazanyi baffe baveeyo mu bwangu. Era okakkana UEFA ne bakkaanya ne clubs zino ne FIFA Federation of International Football Associations nti nno abazanyi baffe Tobe Sibik, Jordan Obita, Timothy Awani ne Al Hassan Baba abo bajja kuteebwa ng'ennaku z'omwezi 16 nenga 17. Kino kiba kitegeeza bwe kibaba kigenze bwe kiti omupiira gwe tugenda okuzanya FAR Rabat tebajja gubaamu, ate n'ogwa Gabon guyinza okubeera omuzibu kubanga bwe kiba nga abamu babata kujja nga 16 omale ebbanga lye banaamala mu kkubo n'okutaataaganyizibwa okw'enjawulo batuuke okukwatagana ne bannaabwe. Olowooza nti no kiyinza okubeera ekikeerezi, naye ate jjukira abavubuka bano naddala Tobe Sibik ne Jordan Obita, abavubuka abo babadde bamaze okuteekawo omukululo ogubagwanyiza okutandika emipiira egy'enjawulo mu mpaka zino eza AFCON ez'omulundi guno. Jordan Obita nga kuba mu Central Defense ne Elio Caprados, ate Tobe Sibik namba 2 abadde agitutte. Namba 2 ye si eno gye tubadde tumanyidde yaffe eya Uganda eyaba Simeon Masaba, eyaba Nicholas Wadada, eyaba Richard Malinga. Biriye yakwekengera ajja mpola talina runs ezo ziri outburst ezo nti naze nakuba cross wali simanyi najja nakola biki. Naye lwaba asazeewo okujja luba lwa nsonga, era ayongedde n'okulaga si mwangu wa kuyitako eri bawinga bano abajja ne bayiikiriza. Era ebiseera ebisinga tubadde tubalaba nga bawingers abatera okutaataaganya batera kuyita eno saidi ya Azizi Kayondo gye bayiikiriza. Naye no namba 2 Tobe Sibik abadde tannaba kutaataaganyizibwa nnyo. Kale no nolowooza nti nno ku neeyisa eyo nga ne Cranes ekimu ku bubonero obuyinza okugyeyimirira mu mpaka zino okukolayoko waakiri ekituweesa ekitiibwa nga abagenda okutegeka empaka za AFCON eziddako 2027 kyekyokuba nti nno ttiimu terina kukyukakyuka nnyo. Tubadde tulaba abavubuka nga babadde waakiri bafunye stability ng'okimanyi bulungi nnyo nti nno Sibik bw'abeera wali mu namba 2 ye Central Defense osubiddemu Elio Caprados ne Jordan Obita, namba 3 ya Azizi Kayondo. Kati wano mu goolo oba olowooza nti nno senior Dennis Onyango ekyamukomezaawo oluvannyuma lw'okulitayaringa kuba yali alangiridde nti omupiira aguvuddeko, sirowooza nti nno ekyamukomezaawo kutuula ku benchi. Abatuula ku benchi tubayina
bwabanga yakomyewo tukwatiremu ddala ekyo nakyo kive mu ddiiro. Kati awo olabanga wabeerawo embeera eya stability. Eno mu maaso eno ngera bwe tubadde tutera okwogera abazanyi abadde basamba mu bifo ebyenjawulo ebirumba ng'ogyeko back 4 ne goalkeeping. Ndowooza ne goalkeeping oyinza okugiteekako. Abazanyi ababaddewo babadde tebataddewo nnyo obujulizi bulaga nti bagobyewo okuvuganya kwonna. Kyova olabanga abazanyi bayita bangi, Marvin Lorenzen babadde bazima okumuyita ennaku ezo, najja nakubayo friendly emu kakati naye mu squad mwali. Twalabyeko ku Joseph Mpande naye bazzeemu ne bamuyita wadde nga mweno squad bamusudde naye mu mipiira egy'okwegezaamu awo ne mu World Cup qualifiers ezo zaakakomekerezebwa tubadde tulaba nga ayitibwa newankubadde nga takuba. Wano mu maaso Ekpiazu Mubiru oyo naye okujja kwe kuweereza message nti nno bano ababaddewo Fadibayo, Derrick Nsibambi, Patrick Kaddu, Muhammad Shaban, Yunus Sentamu, kwegamba babaddewo ku kyota awo naye nga tebataddewo obujulizi bulaga nti bannaffe abandiyagadde ennamba eno munoonye ebibanja awalala. Kati embeera eyo kyova olabanga eno mu maaso wabadde wakyukakyuka newankubadde nga waliwo abazanyi abadde bayitibwa consistently, abazanyi nga Dennis Omedi, abazanyi nga Steven Mukwara, abazanyi nga Alan Okero, abazanyi nga Travis Mutyaba, abazanyi nga Rogers Mato, abo bonna bonna badde babayita naye ng'era olaba omutendesa alabika ayinayo yo akanyomero kaalaba nti tekajjudde bulungi. Kati na wano wakati wano Captain Khalid Awucho bwabeera nga omututte nga constant factor nti yalina okubeeramu. Kati oyo balina okubeerana nabo wakati awo nabo babadde watera okugira Bobosi bya Ruhanga yasooka okuwanika omukono naye n'atuuka olw'ensonga ezitali zimu n'alekera awo okulabika. Ate awo tugenda okulaba Ronald Ssekiganda yawanisa omukono naye atera n'atateekawo naye bujulizi bumala nti Bobosi ne bw'atadda after all kumpi benkana emyaka oluusi Kenneth Semakula nga yakwatirirawo awo. Kaakati wuuno Al Hassan Baba oyo naye yakubyeyo maaki emu yokka eya friendly bazzeemu ne bamuyita ku squad kwali. Ebyo byonna byonna tekitwetaagisa na ku interviewinga coach Paul Put nti owaayi lwaki wakoze kino. Ekyo kyokka kikulaga nti ye coach alaba buli kiseera alaba question marks ezitannaba kuddibwamu kyava asigala nga akyayita kuba kaakati ono Al Hassan Baba ng'ogyeko obusobozi bwayolesezza eri nga tannaba kujja ku national team bujulizi ki obwandimweyimiridde okuyitibwa mweno squad singa wabaddewo omuzanyi abadde awanisa obulungi omukono ng'ebintu abikolera ddala bulungi. N'olwekyo abazanyi bwe baba bayita ttiimu zino ez'eggwanga bwe baba nga bannanyini clubs bagenda ne bagula abazanyi ebweru wa Uganda ne bajja okuzanyira mu liigi yaffe, ate abazanyi abo ogenda okuwulira nga ne ku ttiimu zaabwe ez'eggwanga nga ziyitiddwa tebabayita, ekyo kiba kiweereza bujulizi gye muli mmwe abali local based nti temutaddewo obujulizi bumala nti club kekufunye ewonye okuyaayaana. Ekyo ye message gy'oba osobola okugjayo. Naye nga kyembadde ngezaako okuggusa kyekyokuba nti nno coach abadde agezaako okutungulira first 11 era mu first 11 eyo ng'ogyeko eno back 5 wano wakati bw'ojjawo ekifo kya captain Khalid Awucho ojja kujjako n'ekifo kya Rogers Mato. Rogers Mato ndoze yamu ku bazannyi abatono ennyo abasinze okukola improvement season nga 2 eziyise, abadde ayongera kulinnya enkya n'eggulo era wadde abana abavubuka ba Regan Mpande ba Jona Kakande bazze ne balabika bulungi nnyo nga bayita ku side eya kono, naye Rogers Mato alaze nti nno ye wanjawulo era newankubadde nga ne international break eyaggwa teyajja olw'ensonga ezitali zimu, naye lwolaba nga namba yo weeri. Kaakati waliwo Jude Semugabi ne Dennis Omedi, bano bayinza okuzanyisibwako ekibajjo kya match naye balaba nabo babadde bataddewo omukululo ogwenywereza mu squad, naye era eneenywerezaawo yaabwe nga naye eringa etegeeza nti bwabeerawo omulala asobola okusukkako awo oyo naye akikole. So kati ku mbeera eno yonna mufunire ekifaananyi. Uganda bwe tugenda eno twandyagadde kubeera tutya? Tuyinza okuteekebwa ku lukalala lw'amawanga agayinza okusongebwamu nga ga underdogs naye ne gajja ne gakolayo ebyewuunyo, kubanga ekituufu kiri nti omutindo gwa Uganda naddala mu World Cup qualifiers emipiira gye twakomekereza nayo Cranes yakoledde ddala bulungi.
ogenda okubalabalamu n'obikula mu byafaayo mu World Cup qualifiers Uganda tekolangako bulungi nga bwe yakoze mu zino qualifiers ezakaggwa emipiira 10 ng'owanguddeko emipiira 6 naye olw'okuba nti no twali nnyo extreme tetwakufunayo na draw n'emu emirala egyatulema okuwangula babukubi emipiira gyonna ena naye emipiira 10 okuwangulako emipiira 6 ekyo si kya bulijjo twakuŋŋanyiza points 18 points zino 18 South Africa ziyakulembereddeko ekibinja negenda ne mu World Cup amawanga nga Nigeria goyitaga Giants ku continent yafunye points 17 zokka Nigeria tuli nabo ne mu kibinja be bayina abazanyi bano Victor Osimhen abakuba mwenda ne bakunakuna Cameroon yomu ku ba Giants ku continent yakuŋŋanyiza points 19 Uganda ngenda points 18 Zambia eyakulembera ekibinja mu AFCON wa 2012 nga etandise na kuba ggwanga lya Ivory Coast lyolowooza nti no lyandibadde terikubwakubwa Zambia mu World Cup qualifier yakuŋŋanyiza obubonero 9 bwokka Mali eyina abazanyi ab'amannya bano Yves Bissouma betulaba ku TV mu zi Tottenham Hotspur, Brighton and Hove naye yakuŋŋanyiza obubonero 18 nolwekyo Uganda bwebanga ebadde ezimbye ekintu kino bwe kiti nesalawo okukizimbirako coach Paul Put n'abamyuka be nga babikudde bulungi nnyo ne baddamu ne balaba replay match ezizino tusobola okufuna a tactically disciplined group ate nga tusamba that compact football si byakumala gatuyitaayitamu omupiira ogwo ogw'okufata n'okuwuliziganya n'okupambana n'abasajja n'okupakasa ennyo okufiirawo ebintu ebyo ndowooza tubisobola okufata n'okufiirawo n'okufubutula essajja tekyagala training ya njawulo tekyagala na talanta wabula kyagala kukyusa mu motivation levels zaffe abazanyi tubayingire mu bwongo basamba omupiira nga gulinga gwe gukomye mu bulamu bwabwe ate nabo bakirabako kati bano abavubuka ababadde mu mpaka eza CHAN tebawangudde na mpaka ezo naye bafunye billion 2 namba mu bukadde 4 nga ekirabo okuva mu ofisi ya president ow'eggwanga billion 2 bwe bukadde 10 akakadde kamu kalimu emitwalo 10 kati gwa azalawo akakadde soko jeyo wallet yawo olabe emitwalo egirimu kojja okumanyira nti emitwalo 10 okuweza akakadde ziba sente nyingi kakati ate oyina okukwata obukadde obulala 10 okuweza billion 1 nibo nabazanya babadde mu CHAN empaka no ziwangula tebaziwangudde tebatusena ku final ne bekolera billioni zaabwe 2 mu bukadde 4 kati ebyo byonna bwe bibanga bisibiddwa bulungi n'abantu abaweebwa ekitiibwa abetolodde abazanyi bano ndowooza biyinza okuba motivating mu ngeri y'enjawulo buli match ne bagisamba wakati oluusi ebintu bya talent tuyinza kubyongerako ezo talent abavubuka ze balina okuziorganizinga kuzijjamu omulimu gwa coach wokutandikiraawo okuteekawo obukodyo obusobola okujjayo obusobozi bwaffe naye nga bukosa opponent oba nga buyimiriza amaanyi ga opponent ogwo nagwo omulimu gwa coach so kati ebyo twalabiwa no Sudan erina ebizibu emundu zitokota ewaabwe ne ttiimu zaabwe ya El Merreikh ne El Hilal bazanyira bweru waabwe okuzanya league luli babadde bazanyira mu ggwanga lya Mauritania kati basabye bagenda kuzanyira Rwanda awo beekumaakuma batya ne bajja ne bagenda bakuba DRC ewaayo Kinshasa mu World Cup qualifiers ezakaggwa oyina okwebuuza coach ono munaggana kwesa apia biki byatadde mu basajja abo Abasudani Mozambique erina abazanyi babiri bokka boyinza okwogerako Helder Perembe ne Reinido Mandava bibayina bokka naye ne bajja ne bafutubala ku muntu bano aba Mozambique ne bajja ne bakola ebintu ebyo bwanaggwana eno gundi Comoros bakajja mu AFCON juzi 2021 ono omutendesi waabwe Stefan Kuzin abatendeka compact football tebakuganya kusamba tebakuganya kwekyusa bakufata bakufubutula yebya bitendeka atya cranes byetasobola ebibuuzo ebitulino byebuuza tufune ne answers mukaseera nge bule ennaku 11 empaka eza AFCON zijibweko akawuwo kati mu UEFA Champions League tulaba match day 6 enegenda okukomekerezebwa nga abasazeewo okwagala okuyitamu bajja kuba bamaze dda okulaga ttiimu nga Arsenal egenda okuzanya olwaleero nga bakyalira Club Brugge eyeri mu Bubiligi kasita
berwanako ne batawangulwa tewajja kubeerawo kibagaana kunyukira mu top 8 ku mipiira egy'ebiri eginaaba gisigaddeyo, kubanga era ku mipiira egy'ebiri eginaaba gisigaddeyo era sigamba nti gyegiri awo era egitiise ennyo, kubanga Arsenal bwemala ogwaleero bajja kuba basigazzaayo omupiira gwa Inter Milan n'ogwa Kairat. Ogwa Inter Milan gwe gulinga omuzitozito ne Kairat, ate Kairat ejja kubeera nawaka. So singa balemwa okubwa olwaleero bajja kuba beetaagayo just kumalako bumazi mipiira egyo. Real Madrid nayo bwemala ogwaleero ng'ezanya Man City ejja kuba yeetaaga bajja kuba basigaza AS Monaco ne Benfica. Zolowooza nti ezo ku Madrid gye tumanyi ezo ziba tesobola giremesa kuyitamu, wadde ogwa Benfica buli ku bugenyi. Bayern Munich era nayo mbeera yeemu yeeyo, kubanga ke baamaze ogwajjo nga bakuba ttiimu ya Sporting CP, wadde nga batulazeeko nti ttiimu ezikuba kibaasi, ttiimu ezitabaganya kwetaaya zitera okubataataaganya, naye kirabika ne Jamal Musiala musajja waabwe amanyi okutagula ttiimu ezo ziri stubborn, naye agenda akubamuko ku mpemba wemba. Naye emipiira gye basigazaayo Union St Giros ne PSV Eindhoven eri mu Badaaki, sirowooza nti naawe bayinza okubaza eri okuboogeza obwama. Chelsea muli bw'otunuulira omutendesi Enzo Maresca olw'okuba nti nno projekiti ye azimba nzimbe, atera nnyo okwanguyirwa cup tournament zino, kubanga eyo yeepikirayo match emu ne wayitawo akabanga ne yeetereeza bw'atyo. Y'ensonga lwaki twamulabye nga awangula n'empaka eza FIFA Club World Cup. Naye Champions League aleka ate tagikutte bulungi, naye balinayo okuzanya club ya Pafos ne club ya Napoli, wadde nga Atalanta yabasabudde eddiba olunaku lwajjo, naye nabo bakyalina omukisa okusobola okwongera okusenvula, newankubadde nga okusenvula kwabwe kuyinza okukakanyalamu, kubanga okunyukira mu top 8 kugenda kukendeera, emikisa gigenda gikendeera, kubanga top 8 si nyangu. Abakajjaddeyo Arsenal, Bayern Munich, Atalanta, PSG bannantamegwa b'ekikopo, Inter Milan wadde Liverpool yagikubye omupiira olunaku lwajjo, Real Madrid, Atletico Madrid ne Liverpool win gye yafunye ku ttiimu eno eya Inter Milan ku bugenyi mu San Siro yabaleese mu top 8. Kati bano aba top 8 bo bayitamu buyisi ne bagenda wali ne balinda olwo okuva mu kifo eky'omwenda okutuuka mu kifo ekya24. Awo waba waliwo clubs endala 16. Kati clubs eze 16 okuva mu kifo eky'omwenda okutuuka ku 24 bagira ne bakwata akalulu. Oyo gwe bakwasizza omuzannyamuko Homandaawe asinga ku munne akakungunta, kubanga akakungunta akakatimu 16 kuba kulina kusigalako 8 zokka ziryoke zisinkane zino 8 ku table ezayitamu eddanga zirinze. Eyo nefuuka level eya round 16. Nolwekyo Chelsea esobola okweripa wadde guno gwa Napoli gulingako omukakanyavumuko guli mu Diego Armando Maradona Stadium, naye olowooza nti Chelsea ttiimu zino ennene Chelsea esobola okwepika. Tulabanga n'omutendesi waabwe Enzo Maresca akola ne adjustment mu bukodyo, oluusi ne playing staff n'agikyusa nga yeepikira match ey'emu. Bw'omwagazeyo match emu agikuba, naye bw'omusaba ebiddiringana nga bifaanagana byonna nga birungi akyafuna okusoomoozebwa. Barcelona nayo weeri outside top 8 siwe n'okubeera okusinziira ku profile yaayo, naye nabo obalaba nga balina obusobozi obugenda ne wakiri ku bano abagenda mu playoffs, kubanga basigazaayo Slavia Prague ndowooza ne FC Copenhagen. Liverpool nabo balinayo Olympic Marseille ne Karabag. Mpiira gino egisembayo tegijja kutuga nnyo ttiimu zino z'olaba nti ze zandibadde ez'ensonga okuyitamu ogenda mu round 16, lwakuba nti nno wali ku gundi wali ku kalipo kali akaaba ne 16 wakati w'ekifo eky'omwenda ku 24. Awatera okubeerawo akalipo kuba oluusi osangawo munene munno ate nga kyo kyatteeka
bayina kujjako kwabe 16 bayina kujjako 8 bokka 8 bayina okusigala kakati be baliwa ekyo kibuuzo kiri awo. Barcelona eyinza okuba yakubye Eintracht Frankfurt goals za 2-1 naye teyabadde nnyo convincing kubanga Frankfurt yazze neteekawo engeri yakabasibasi bwe katyo ate era tulaba nti no tiimu zino ez'Spain zikaluubirirwa nnyo bw'obanga ozitaddeko ekiyinja kasitona ring nogezaako noggala channels zonna mwe balina okuyisa passes kubanga omupiira gwabwe gwa passing era kyalinze paka Marcus Rashford ng'ayingidde. Marcus Rashford okujja kwe olw'okuba nti nno academies z'Ebungereza bo batendeka direct football ebintu bya misinde ebintu byabwe bya kugamba tibirimu byakwemoola nti ate tukyagaba eyo ensamba ya Barcelona eyo era ogenda okulaba ye kasita ayingiramu ogenda okulaba nga waliwo enkyukakyuka nga ye ekiki olaba kyanjawulo ku kyabo basanzeewo bo bamanyidde bino Lamine Yamal atagire yenyoolemuko wano adize Dani Olmo ate tukyazzaako emabega ate Frank de Jong naye kakooneko babangereza kasita basala senta byakugenda mu maaso oba basanzeewo ekyoba ki oba kyenga gyakubye tekunoze bulungi ye kasita akuyitako. So kakati ku mbeera eyo bwetyo Marcus Rashford kwe yayambidde era n'akolako ne mukwezo goal nno zombi zaateebeddwa namba 2 Jules Kounde yatebye goal zombi. Naye ekyebuuzibwa eri omuwagizi wa Man U obujulizi buno Marcus Rashford bwataddewo bumumala kufuna ndagaano mpya ku kino ekyokumweyazika obweyazisa aba Barcelona bakisazeemu musasule bamutwale oba obujulizi bwataddewo bumuyamba kudda Bungereza mu ttiimu ya Man United kubanga side eyo yakkono ewa Man U ekyaganya okutereera. Matheus Cunha agezaayo naye olaba nga alina obusobozi obusukka okumulimitinga okubeeramu ekyo ekifo ekimu kubanga asobola n'okujja eno mu deeper positions eno n'ayambako mu bifo byaba Bruno Fernandes omupiira n'aguvuga ku speed n'agutwala nga nekyenga bwenyooka. Mu kutunuulira ttiimu zino ezizannya aba United ndowooza kiri mumaze okukyebuuza ekya Marcus Rashford akomewo akabongere tubadde tugezaako okutunuulira sayidi eya kkono eya Man United nga mu butuufu ekyaganira eddala okutereera naddala nga Man U bw'eneeba ekyettanira okusamba nga ttiimu endala bwe zisamba. Kakati mu kaseera kano ttiimu ezisinga obungi zizanyisa ba inverted wingers side eyo eya left olaba abazanyi bano ba Jeremy Doku byakola mu Man City olaba abazanyi nga Arsenal ndowooza ani asinga ojjikuba Leandro Trossard ng'ogyeko ekyomutindo Leandro Trossard alabika asukkulumyeko ku Gabriel Martinelli oba oliawo ne Eberechi Eze kuba yate Eberechi Eze ndowooza emirimu gye gyandibadde gyakuzannya free roll tayagala kulimitinga nti kakati kubira wano naye muli olowooza nti nno abazanyi nga Cody Gakpo engeri gye balabikamu ku sayidi eyo olaba nga bwekiba nga Man U naye bweyagala okusamba ate ekyayo kikyukamu kubanga bw'osamba eyo sayidi omulimu gwe gusookerwako gwakuliikiriza namba 9 awo inverted wing ku side ya left eya Man United weyawukanira ku wing ez'abano abazannya ku left nga nabo bali inverted oba olina okuzannya mu gye bandiise half space so si kugenda eri mu wing ddala n'okuba kalayini nga bwe tulaba Trossard bwakuba nga bwe tulaba gondi Cody Gakpo bwakuba olina okugenda mu gye bayitanga half space yeeyo amanye ekisaawe bwe kyakula tunuulira 18 yards box mu 18 yards box omwo mulimu ka box akatono ke bayita 6 yard box ago simanya naye ebipimo by'aka box ako akakatono kalina yadi 6 enenene ina yadi 18 eriyo naba abalowooza nti eryo linnya bunnya abamu bakola n'ensobi ne bayita 16 eyo si 16 bannange eyo 6 yard box kubanga ebipimo by'aka box ako birina kubeera yadi 6 kati tunuulira ka 6 yard box ako engeri gye kakubwamu ku sayidi yako eya goolo ey'ekyuma kya goolo n'ey'ekyuma kya goolo kati njagala otunuulire space eyo 6 yard box eyo weeyitira nga agenda mu koona ogendere ddala paka 18 yards box weekoma ku sayidi y'emu awo Man U awo eyagala eyandibadde nga inverted winger waayo left
ne inverted winger waayo right awe webasinga okwagala operating le ndowooza ne Liverpool ekyo kyeyina okukola omuzannyo eno Florian Wirtz omuvubuka oyo mu Germany kuba tujja kumutwala eri bino ebya Luis Diaz bya Sadio Mane ng'akuba eri ku layini ayagala mu eyo gye bayita half space erimu abamanyi ekisaawe engeri gyekyakulamu kyekifaananyi kyembadde nsobola okuwa awo so kati United eyagala omusambi oyo ssebo tebibeera byakweyagaliza omusambi oyo alina okubanga obusobozi obwabuyina obusobola okwewaganya kubanga n'ekiyisa half space tewabeerawo kibangirizi nti opponent agenda kukuleka omalega etaaya bakuwe paasi eri ssebo osibe nga bw'oyagala okyuke ogenda okusiba nga kulika kuba obukongovule n'olwekyo olina okubanga gwe ensoma yo y'omuzannyo n'abo abakuliikiriza nga bakuwa paasi eyo ekugirako opponent oba nga bakusaavinga nga opponent ono tannaba kuzuukuka kati naawe movement yo eyina okubanga yeeyo ng'ebiitinga speed opponent kwagenda okwataakingira agenda okutuukako nga wasibiddanga n'okukyuka okyuse kati ogenda okutunulira mu bazannyi ba United beerina nga basobola okugjayo entaputa eyo nga tebaliiwo kakati awo woolabira tiyo side tennatereera tugezaako okugyayo ekifaananyi kya Marcus Rashford kubanga ate naye tumumanyi bw'abanga bw'oba ng'oyagala abeereko byakola alina okubanga alina space mwaddukira kyokka oyagala muzannyi asamba mu half space nga priority esookerwako yakuliikiriza namba 9 mu system ya 3-4-2-1 kati bano ababiri bano olaba United etera okubikyusakyusa kubanga oluusi ebeera desperate eyagala win ey'ekika kyonna nakinaki ne bakyusa ensamba kasitayo goal enywa kyova olaba oluusi ne Harry Maguire yateeba goal esalirawo ttiimu eyinza okufuna akabonero oba obubonero busatu ebyo tubadde tubiraba ng'olaba nga structure tevaayo bulungi naye kasita waakiri ttiimu efunayo win kubanga ebaddemu ebiseera byebeera desperate ng'eyagalayo win ey'ekika kyonna ng'ebyo bye twalabye mu weekend nga bazanya Wolverhampton Wanderers yajidde mu kiseera babadde basinga okugyetaagira kubanga ate bibakweyongerayo obusuubo obuwerako bwandiyongedde okusanyalala obuddukanya ttiimu eno so kati Rashford bwe muba mumulabyeko nammwe abamulabyeko nga muwagira Man U omanyi bannayuganda mulina omukwano mungi abamu ku mmwe owagira club ebungereza n'ofisaawo n'obudde obuwagira club e Spain oba mukwano gwe muyina omungi oba muli bazira buzira nzawo mbatya olaba nze Brazil gyempagira kintwalira emyaka 4 okuddamu okulaba ku competitive game yaayo ninobeerawo ku bunkenke World Cup ebeeramu matches 7 baku zino matches kati zibayongeddemu obungi tiimu kati ziri 48 naye luli mubadde mulaba matches 7 mu kibinja matches 3 knockout stages waliwo wano gundi round 16 eyo yakuna waliwo quarter final eyo yakutaano waliwo semi final eyo match ya mukaaga final eyo y'omusanvu match 7 gyokka mu myaka 4 nene kuteeka ku bunkenke naye mmwe manye bannayuganda muli bazira n'owagira ogw'ebungereza kati yino gundi tiyafulumye fixture ya FA Cup yafulumye dda Man City eri ku Exeter City mbadde ngezezaako babuulirako okutaataaganyizibwa abawagizi komina ba Uganda kati mbadde mbabuulira nti FA Cup akalulu kakwatiddwa dda Portsmouth ekyaza Arsenal, Man City ezanye Exeter City, United ezanye Brighton and Hove, Everton ezanya Sunderland, Spurs ezanye Aston Villa yani awo kakati bw'omala okulaba buli luvannyuma lwa nnaku 4 wabeerawo match buli luvannyuma lwa nnaku 4 kyokka bw'ovaawo ku gw'ebungereza mu mpaka ez'enjawulo za mirundi 3 actually mirundi 4 Carabao, FA Cup, Premier League ne Champions League obwonna bunkenke kati ate ng'otandulula ebigere ng'ogenda ne ku gwe Spain abamu ku mmwe ndowooza muyina yunizimuwagira Germany na Uganda mwino mukwano omugazi nze ogwange munaini n'akakwano kali awo kalujjulu musiina gakagabanya naye nga ensonga ebadde etambulira ku mirimu gya Marcus Rashford obujulizi bwayolesezza bumukomyawo mu Man U bumuwandagaano mpya mu ttiimu ya Barcelona awo musobola okubaganya ebirowoozo oludde eyo naye nga yo mu Champions League olwaleero ndowooza omupiira ogunaasinga bakwata omubabiro gwegwo ogwa Real Madrid gwegenda okuzanya Manchester City. Manchester City kati buli match gyezanya ebeeranga final kubanga bagezaako okutungirira ekintu ekijja mu ttiimu yaabwe okulaba nga
kubanga babadde tebannabakolera bulungi obutafaananako tiimu endala oba oliawo ezivuganya wali e Bungereza. Ndowooza Man City yasinga okuviibwamu abazanyi ab'omuzinzi bombi nga bakaptain mu Ilkay Gundogan ne Kevin De Bruyne bagenze mu kiseera kyekimu ate tiimu nesigala ng'ekyabeetaaga kati ate senior waabwe Rodrigo Cascante ate ye n'agenda ku ndiri okusamba omupiira ng'abazanyi abo abasatu tobayina ng'ogezaako okutungirira ababaddira mu bigere olaba nga wabeerawo okusomooza okw'amaanyi ate n'oteekako n'abazanyi nga Riyad Mahrez. Riyad Mahrez si omu ku bazanyi abamala gazzikawo. Tolaba ono omulenzi Savinio toyinza gamba nti Riyad Mahrez yadde nga shan number 26 yagitwala naye era si omu. So kati olaba abazanyi enkwatangabo mu Man City baatuuse ne bagendera mu kiseera kyekimu nga balina okubasikiza bannaabwe okuyubula ttiimu okuyubula empuliziganya ate nga bwebeera competitive. Kati kyova olaba buli maaki gye basamba oluusi bawangula oluusi ne babakuba omupiira oluusi ne basamba bubi naye buli maaki ebayitamu bweti eba eyongera okutungirira abavubuka bano genda nga banywera. So maaki eno egenda kubeera yakusomooza kw'amaanyi eri ttiimu eno ya Manchester City naddala nga mu weekend bagenda kukyalira Olivier Glasner omutendesi wa ttiimu ya Crystal Palace. Ngolooza nti musajja tawena naye ne Madrid gye bagenda okukyalira yennyini Xabi Alonso ebintu binaba kumutambulira bulungi ennaku zebadde bamukuba eddiba ate ebintu bya Real Madrid bitera nnyo oluusi Madrid eyinza okuba nga tekola bulungi naye kyebawulira ng'ekola bulungi oba nga tekola bulungi kibeera bakibalaamiriza ku ekyo Barcelona kyekola oba kyetakola. Kati wetwogerera bino Barcelona esinga Real Madrid obubonero buna ku table eya league ekyo Florentino Perez kimuwunyira ziizi ate bino Xabi Alonso byagira bino nti ate yayagala formation simanyi omuzanyi droppingire wano simanyi game control simanyi ebyo yesi yayagala bubonero gwoba oyiye ebyo bya formation oyiya simanyi abazanyi ono ayimirira wano bw'atayimirirawo tetukuba ate gwe kasite ebyo obikola nga bw'okuŋŋanya obubonero busatu obanga oyinako ekibangirizi kyolese Barcelona awo mujja kwogera naye kaakati waliwo obunkenke obw'enjawulo bwa Xabi Alonso sigaana naye mutabani we wa Florentino Perez kubanga Xabi Alonso naye yagukubaku mu eno ttiimu y'emu naye ebyo ye tabiriiko ayagala bubonero. Kati babadde bamukuba omupiira awo mu La Liga era kati Barcelona emulese obubonero buna. Guno omupiira nagwo mukulu eri ttiimu eno eya Real Madrid ne Xabi Alonso n'obunkenke kuba ate abatendesa abo abalina ennono gye batavaako nabo bamputtu eno. Mulabye Ruben Amorim engeri gy'afaabiinamu n'ennono ennono yayita nayo ku mugugu either omuzanyi gw'ogijaamu oba gw'otagijaamu so ye tajja kukola adjustment nti munnange omwana ono engeri gyagira katukyuseemuko ye takubaganya birowoozo ku nnono ye. Kati ye Xabi Alonso okugezesa ebintu bye Xabi Alonso abadde akukoze bulungi mu ttiimu etamuwa pressure nga Bayer Leverkusen najja n'awangula ne Bundesliga yasoose ebyo osobola obikola nga ttiimu tekuteeka ku pressure. Naye omupiira gwa Real Madrid ne ttiimu ennene bwe zityo eziri mu status ya Real Madrid buli maaki gy'ozanye ebeera nga final. Bw'omaliriza obubonero bwa leero obusatu otandikirawo okunoonya obubonero obulala obusatu obuddako n'obunkenke bwabwo buba bujjirako. Kati eno Man City kizibu nnyo okugeraageranya obusobozi bwa Xabi Alonso mu butendesi n'obugeraageranya ku bwa Pep Guardiola. Era Man City okukuba Real Madrid tigandibadde mawulire naye kino kiba kyongereza kulukulu ku Real Madrid batitekola bulungi ennaku ezo n'abaali basonseka Florentino Perez obugambo obugamba nti oyo omulenzi gw'oleese ayinza okuba emyaka agirina naye obumanyirivu bw'alina tebumumala kutendeka ttiimu nene nga Real Madrid. Kati ebyo byonna maaki eno wegenda okubeerera ey'enjawulo ya ssaawa 5 ez'ekiro wadde ng'abana abanyumirwa omuzannyo gw'omupiira obulungi mwandirabyeko ne ku mupiira gwa ttiimu ya Newcastle gwegenda okukyalira Bayer Leverkusen. Ogwo nagwo guyinza okubawoomera. Bavubuka bano ba Sandro Tonali, Bruno Guimaraes ne munnaabwe gundi Joe Wellington Ababrazil bano ababiri n'omuyitalo omu wakati awo. Anthony Gordon shot 10 yatandise okugiraga abalabyeko ku weekend. Ayina engeri kati gye yeemulula mu luli twali tumumanyidde mu inverted wing ali limited musajja watu ayina kuyita ku namba 11 engeri gyali owaddyo awo okawuka ali single dimensional sebuka akati a dropping eno Basandro Tonali n'abasanga bye basamba naye n'abyongerezaako najja kubamu passes ez'enjawulo na biki ebyo. Nkugambye
ekiri mu Newcastle nakyo kiyinza okunyuma okulaba kuba nti omutendesi waabwe Eddie Howe tali that tactically flexible, atera nnyo okubira rigged n'ebintu bye. Naye abavubuka bw'oba basanze beegazanyiza naddala engeri gye bagenda okubeera ku bugenyi nga bakyalira mu Germany Bayer Leverkusen, geemu eyo eyinza okunyuma okulabako. Naye wajja kubeera ne PSG okuzannya Atletico Bilbao. Buli mupiira gwonna PSG gwezannya gunyuma, ne bwe banga ezannya underdog kuba bo basamba kyekimu. PSG ensamba yaabwe yagala okufaanaganamu ya Man City, bo tebakyusa ensamba yaabwe lwa musono oba lwa mbeera oba lwa mukolo. Eriyo tiimu ezisamba omupiira ogw'omukolo. Tugenda kuzannya gundi katubafate batuwulire. Ogenda okubalaba match eziddako nga 2 nga bayiika DVV noyebuuza eno ye tiimu gye twalabye kuba omupiira bwe gutyo juuzi. Kati bo tebasamba omupiira ogwo gwa mukolo. Luis Enrique omupiira gwatendeka PSG ne Pep Guardiola omupiira gwatendeka tiimu ya Man City. Kabeere nga azanya Leeds United, kabeere nga azanya Real Madrid, ye asamba ekintu kyekimu. Ekyo nakyo kiba kyongera okumuyamba abazanyi okwongera okukoleera n'okumanyiira enkola ye ey'emirimu n'okufuula game okubeera easy. Nti match ya bulijjo kiba kirinako freedom gye kiwa abazanyi abo muli. Bw'oba wasomako ku Raheem Sterling ebigambo bye yayogera nga Pep Guardiola amukutteko okumujja mu ttiimu ya Liverpool, yamugamba saagala osambe nga Messi, naye njagala osambe ne freedom nga Messi gy'asambisa. Kwegamba asamba ng'ebintu ebya bulijjo si bya mitaafu si byaki, naye mu kusaagirira awo ogenda okulaba nga abayunja ng'atandise okubabala ng'abateekamu akantu awo. So match ezo ebbiri ndowooza zijja kubeera za njawulo, naye muyinza n'okulaba Club Brugge ng'ezannya Arsenal, Borussia Dortmund ezannya Bodo Glimt. Muyinza okulaba alabako awo kubanga ejja kubeerayo emipiira gya mirundi 2. Ogwa Villarreal FC Copenhagen gujja kubeera ng'ebula 15 kubeera 3. Kakati giri emirala gijja kubeera gya ssaawa 5. Ojja kweroboza okusinziira ku preference yo. Kale ensonga endala tunaaziraba olw'enkya. Mwebale kugoberera Anse Bunyaka abakwatemu wano anti munnabuddu okuvira ddala wano Erukaya jabba kwatamu abayise wali mu nnyendo. Ekinaabeera awo muyitireko ne ku liiku, buli aliiku eneetera okuggwa. Mugendeko wali pozi brother Gondi Mugabo yavaayo St Henry. Kale naye era naye musobola gambye Kasasa Blessed Sacrament Kimanyi anti ekiri eyo Masaka Seeke ogiwa mwe Kalometi kajja bakwatemu. Mbagaliza obulamu obulungi Zedmans David awangale Ssaabasajja.